Greetings to you, sisters and brothers of the NUP chapter in Kenya, the Pan-African Solidarity Movement, and all of you comrades gathered here today in the spirit of truth and justice. Thank you very much for organizing this sacred space to come together and lift our voices for those who cannot speak for themselves at the moment. Today, we should be reminded that the prison cell in Luzira or anywhere in Uganda, a dungeon in Dar es Salaam, or an illegal safe house in Nairobi are all part of the same wall, a wall that is built and used by those who fear the power of the people. Mumawulire getuyinawo mu kire ekikesero lunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko ne bannayuganda oba bannakibiina ekya National Unity Platform mu ggwanga lya Kenya kye bayise NUP Kenya Chapter. Mu kire ekikesero lunaku olwaleero ayogeddeko nabo naye ng'asinziira mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya United States of America yagenda maaso n'okuba ng'akakkalabya era ng'akwasaganya emirimu egy'enjawulo eno gyasisinkanidde abasajja ab'amaanyi omuli Gregory Mix gye buvuddeko tubadde tukuwa amawulire era twakuwa amawulire gwazaatambula naffe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasisinkana ne representative omu ku basajja ab'amaanyi oyo gwe bayita Gregory Mix ono nga yavunaanyizibwa oba yatuula ku komiti evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya America kye bayita Committee on Foreign Affairs mu ggwanga erya United States of America mu bukulembeze bw'eggwanga eryo. Omukulu ono amanyiddwa nga Congressman Gregory Mix zaalinga ennaku z'omwezi 28 omwezi wakati wa 28 n'asatu 2026 baabadde n'ensisinkano ez'enjawulo. Lwe twasooka okufulumya ekifaananyi ekyo twakuwa ebikwata ku mukulu yamanyiddwa nga Gregory Mix era ntumukunnyonnyolako n'amaanyi gaalina mu byobufuzi bw'eggwanga erya America. Kakati wenjogerera department oba komiti yennyini gyatuulako kakati bebeeteeredde ebifaananyi ne basalawo okutegeeza bannayuganda nti kituufu twabadde mu nsisinkana. Kakati ebifaananyi bino byo tewabiraba, walaba biri bye twakuwa mu kusooka. Bino ebifaananyi byongera okulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ekiteekebwateekebwa. Ensisinkana zino ez'abakulu basinkana nabo njagala okutegeeza nti ziri productive nnyo. Eno gye yasinzidde n'ayogerako ne bannayuganda abawangalira mu Kenya. Akatambi ako ngenda kakumalirayo owulire bulungi nnyo embeera nga bwe yatambudde, ebigambo na buli kimu bye bagenze mu maaso n'okuba nga boogera, wabula nga tannayogerako na bannayuganda oba na bannakibiina kya NUP Kenya Chapter. Yayongedde ogenda mu maaso n'okubeera nga akyakavalinze oba nga akyatambulira ku kye bayita international media oluvannyuma lwa interviews ez'enjawulo zaabaddengamu abakungu mu gavumenti y'eggwanga erya America babadde nga asisinkana. Kakati we twogerera department eyo emanyiddwa nga House Foreign Affairs Committee be baatadde ekifaananyi kino kyennyini. Eno komiti evunaanyizibwa ku kye bayita bakugamba nti Committee Responsible for Foreign Policy Legislation and Oversight era ng'ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga Gregory Mix ye ranking member oba mu bufunze yakulembera department eno oba komiti eno. Kakati baalabye guli gutyo ne bagamba kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu twamusisinkana era naffe nabo bennyini ne beeteerayo ebifaananyi bino. Bagenze ku mukutu gwabwe ogwa House Foreign Affairs Committee ne babaako ebigambo bye bawandiise nga bw'obirabaawo. Ngenda bikusomera mbere nga mbikuyitiramu ensonga ebere ng'egenda maaso n'okubeera ng'etegereka naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasisinkana bino byo teyabita wabula bo be bagenze maaso n'okubeera nga babita. Ate nga teyakomye okwo yasisinkanye n'abamu ku bannayuganda egyaliko mikwano gye. Njagala okutegeeza nti abo boolabaawo mu kifaananyi yaliko nabo mu myaka egy'ekyenda mu omwenda eyo myaka egy'enkumi ng'agenda maaso n'okuba nga ate ayogerezeganya nabo era nabo yabasisinkanye ku nsonga ez'enjawulo. Kuliko n'omusajja gwe yakubagana naye ebikonde bwe yakubira ebikonde mubijjukira mu ggwanga erya Uganda ababadde bagoberera kakasanga bino byonna mubadde nga mubigoberera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde ogenda maaso n'okubeera nga akavalinga kye bayita international media ng'akyagenda maaso mu kaweefube okulaba ng'alwanirira bannayuganda n'okunoonya enkyukakyuka ey'emirembe mu ggwanga erya Uganda. Omukutu oli ku gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribe nga kikole kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga ate tutambula ffenna. Ne mukyala we Babula Itungo Kyagulanyi yatambula naye era mu kutambula naye yaliko bye yayogedde ebigambo bye yayogedde bambi naye ng'agezaako kulaba nga advocating era n'ategeeza nti abakulembeze nga General Yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Ebyo n'ebigambo bya Babi nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako wabula nga sinakutwala eyo kkiriza tusooke tugyewo akalango kano ng'era bulijjo otera okukola then nzije mbeere ng'ate nkutwala ku nsonga enkulu.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ebigambo bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ngenda bikuwa byayogeddeko ne bannayuganda abawangaalira mu ggwanga erya Kenya baorganizinze omukolo oba baorganizinze activity eno His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mwe yayogeredde ebigambo kyokka ng'ate yasinzidde mu ggwanga lya Amerika gy'abadde oba gy'ali mu kugenda maaso n'okulaba nga akakkalabya ensonga z'enkyukakyuka okulaba nga ensonga za struggle zitambulira ddala bulungi nnyo era nga yabadde ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi naye yennyini n'abaako byayogedde era ng'ebigambo bye byefaanaanyiriza ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Wulira. Leaders respect human rights. So it means a lot to me because I contribute towards spreading this message, and through our story they see the lives of very many other Ugandans. Yeah. And talk a bit about the process of making it. What might have been some of the challenges that you encountered, but also your personal highlights, perhaps? Yeah, I mean, there was huge challenges. So basically we had, all in all, I think we had 7 different cameramen working on this film during the process. A lot of the footage was contributed by people who couldn't be credited in the film because they were worried for their own safety. My co-director is a chap called Moses Boweo, who's actually in America at the moment applying for political asylum because he can't return to Uganda. He did a lot of the most dangerous filming. He did a lot of the election filming, which was extremely fraught. There was one point he was shot in the face. He spent a couple of nights in prison. A lot of journalists got severely damaged. Some lost their lives. Some, I mean, it's extreme. It's like a war zone. The election was like a war zone. We, just didn't know who would make it and who wouldn't. 160 of Bobby's close team. Ensonga za kalulu omukulu agambye it was a war zone. It was like a war zone mu ggwanga erya Uganda. Kakati njagala okutegeeza ti ensonga bwezityo bwezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Kakati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eno gyali mu ggwanga erya United States of America mu kibuga Washington DC ng'agenda maaso n'okuba nga akuwasaganya bino era nga bwendi mugenda maaso n'okuba nga mbikutuusaako ng'ovudde ku bigambo bya mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yennyini alina obubaka bwe yawadde kakati nga sinnakutwala ku bigambo ebyateekeddwayo Senate eya Foreign Relations Committee. Njagala kubanga nkutegeeza ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. NUP Kenya chapter baategeseewo akantu kaabwe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ayogereko eri ensi era ayogereko eri bo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezeekuusa ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda era bw'atyo yasinzidde mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya United States of America n'ayogera ebigambo eby'enjawulo nga bwe njagala obiwulire era nga bwe ngenda okugenda maaso n'okuba nga mbikuwa wabula nga bulijjo nnyongera okukutegeeza gwatanaba kuba nga osubscribinga ku channel zaffe zino kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko ng'oli ku eno wabula ate mu description ya video eno ntaaginzeemu emikutu gyaffe egy'enjawulo waliwo MJ Media 360 nja kukusaba gisubscribingeko eyo channel yaffe era tugenda maaso n'okuba nga tugiteekawo nga backup channel. Waliwo ne channel gye bayita Uganda 24 live eyo abatulabirako nammwe mu subscribinge ku channel eyo naye ng'eno ngitaaginze bagita MJ Media twetaagako abantu 100 tubulayo abantu nga 3 tusobole okuba nga ate ensonga eyo egguka. So njitaaginze wansi awo mu description ya video eno mu kigambo ekya bbulu ekyo kyolaba nja kukusaba obeere nga ogisubscribingako tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tweyongerayo. Kakati kankuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogeddeko bwe yabadde ayogerezeganya ne bannayuganda oba bannakibiina kya NUP abali mu ggwanga erya Kenya oba kyoyinza okuyita NUP Kenya chapter. Bino ebigambo biwulirize then nzijje nkwongereyo. Greetings to you, sisters and brothers of the NUP chapter in Kenya, the Pan-African Solidarity Movement, and all of you comrades gathered here today in the spirit of truth and justice. Thank you very much for organizing this sacred space to come together and lift our voices for those who cannot speak for themselves at the moment. Today,
We should be reminded that the prison cell in Luzira or anywhere in Uganda, a dungeon in Dar es Salaam, or an illegal safe house in Nairobi are all part of the same wall, a wall that is built and used by those who fear the power of the people. As we pray today, we carry deep in our hearts the names of the sisters and brothers who have paid the ultimate price for the cause that we all believe in. We think about people like Dr. Kizza Besigye, who was abducted right here in Nairobi on Kenyan soil, illegally extradited to Uganda, and is still in prison, held and denied bail even when his health is deteriorating. We think about Olivia Lutaya, Eddie Mutwe, Doreen Kaija, Alex Waiswa Mufumbiro, and hundreds of NUP leaders and supporters who are languishing in prison for only dreaming of a new Uganda. We pray for the comrades in Tanzania like Tundu Lissu and many young activists and freedom fighters across East Africa who have disappeared or detained simply for saying no to injustice. Comrades, prayer is not a sign of weakness. It is a great sign of defiance because we are bringing our petition before the highest of authorities, the Almighty God. When we pray together as East Africans, we break the tribal and national boundaries which they've always used to divide us. We are one people with one vision. We seek a continent where leaders are servants, not masters, and where the law protects the weak instead of shielding the strong. So to the families of the prisoners, your tears are the ink that is writing the history of the liberation of our generation. Your pain will never be in vain. Poleni sana ndugu zangu. To the prisoners themselves, well, I speak to you even when I know you cannot hear me, but may my message be carried to you through dreams or imaginations, or through those that may get the opportunity to visit you in prison. I want you to know, I want it communicated to you that your spirit is free, even your bodies, even when your bodies are incarcerated. Those walls will fall, and the truth will set all of us free. To all of us present here in Nairobi, physically, or some of us who are present virtually, all those who will see this message later on, and all those who can carry it on further, let this prayer be a spark that ignites a relentless solidarity across borders and wherever we may be scattered all over the world. Just like the oppressors are united in their evil, let us be united for a free East Africa and a free Africa. Let the world know that East Africa is waking up more and faster every day, and we shall not and cannot be stopped. No, we shall not. We shall neither be intimidated nor silenced. May the Almighty God protect all of us as we soldier on, and may He bring our sisters and brothers back strong and unbroken. People power, our power. Our power, people power. Yes, kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde asinzidde mu kibuga Washington DC eky'eggwanga lya Amerika n'ayogerezeganyako n'ekye bayita NUP Kenya chapter, era ebigambo ebyo yabyogedde mu luzungu nga bw'oluwulidde oluwangungu olw'okusobola okubeera ng'otegeera. So kakati tusazeewo okuba nti tubiddamu kubanga tumanyi bitegeerekeka bulungi nnyo. Vidiyo no yabadde mpanvu naye nga vidiyo mu bujjuvu bwayo egenda kubeera live ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 24 live mu ddakiika ezitali nnyingi okuva kati. Egenda kubeera live ku sayidi eyo nga tugikumalirayo, wabula nga ebyo yagenza okubyogera ng'ate ne omukutu official platform eya House Foreign Affairs Committee
ekulirwa mukulu amaddwanga Representative Gregory Minks ono gwe yasisinkana gye buvuddeko era baavuddeyo nabo ne bagamba nti ranking member Gregory Minks kituufu yasisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne babaako ensonga ez'enjawulo ze baakubaganyako ebirowoozo nga bali mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya America ekitundu ebyobufuzi mu ggwanga eryo we bitandikira era bagenze maaso n'okuteekayo ebigambo ebyo njagala mbikuyitiremu oyongere ogenda maaso n'okukakasa era n'okutegeera nti olusisinkana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bano terwabadde lwa bulijjo ate terwabadde lwa kwogerako bwogezi. Wuliriza, bagenze ku mukutu gwabwe ne bagamba nti ranking member Representative Gregory Minks, it was an honor to reunite with Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, whose tireless pursuit of a free democratic Uganda has inspired millions around the world. Wuliriza nno wano ono ranking member twamukunnyonnyolako sigenda kumuddamu wabula yatenderezera n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu twazzeemu ne tuli ekigambo reunite kitegeeza baali babaddeko bonna si kipya kino bw'abanga abadde yali amusisinkanyeko osobola okumanya kiki kye kitegeeza. Yagambye it was an honor to reunite with Bobi Wine nti kyabadde kya kitiibwa nnyo okuddamu okuyunitingako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, whose tireless pursuit of a free democratic Uganda has inspired millions around the world. Nti olulwana luba olutalo lwe kaweefubeewe ow'okulaba nga alwanirira eddembe mu ggwanga erya Uganda n'okulwanira Uganda okubeera nga efugibwa amateeka amaze okuba nga inspiring oba asikiriza obukadde n'obukadde bw'abantu okwetolola ensi yonna. Kakati wano oli we yakugambira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si mulwanirizi wa ddembe wa Uganda yokka, si musajja ayagala obwagazi obwa president mu Uganda mwokka, wabula ashekinze ba dictators okwetolola olukalu lwa Africa oba oliawo n'ensi yonna. Abavubuka okwetolola ensi yonna balabidde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okuteeka ku nninga gavumenti zaabwe. Nina n'ekiwandiiko kye nnalabye era tujja kikusomera gye bujjako nga ne mu Rwanda waliwo Abanyarwanda batandise okukwatagana era nga kigambibwa okuba nti bano inspiration bagijja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga batandise okuba nga beegatta balabe nga bagobaganya nga bateeka ku nninga gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa nga inspiration bagijja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati wano abakulu bali mu kukitegeeza ensi nti omukulu ainspirinze obukadde n'obukadde bw'abantu okwetolola ensi yonna si mu Uganda mwokka, nga bagamba nti his leadership of a non-violent struggle to end Uganda's crackdown on political opposition groups and strengthen human rights provides important guideposts for the US-Uganda partnership. Wuliriza, jukira no bakugamba ebiseera ebisinga omuntu agenda okufuna obuyinza, omuntu agenda okubeera legitimized yasooka okuwangula kye bayita international community oba foreign policies. Kakati we twogerera bano bakikkiriza nti enkolagano wakati w'eggwanga lya America ne Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera wa muzinzi nnyo. Bakugambye obukulembeze bwe naddala mu struggle gy'atera okugamba ennyo nti erina kubeera non-violent. Bano bagamba nti kino si kyakuzannyirako era tumusisinkanye tukyogeddeko ekigambo non-violent azenga akyogera ne we tubeeredde mu campaign ne ku zimikolo gyonna gy'abaddengako ekigambo non-violent kibadde tekimuva mu kamwa. Kakati bano bakugamba nti kino challenge y'amaanyi nnyo okusobola okugatta kye bayita political opposition groups okwetolola ensi yonna n'okustrengtheninga oba okwongera amaanyi mu bitongole oba mu bibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna, nti era bino byonna bigenda kubeera bya mugaso nnyo era bigenda kubeera bya nkizo nnyo gye bujja naddala mu nkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya United States of America, era nga bino byayogeddwa mukulu amanyiddwa nga Gregory Minks ono nga ranking member wa kyenkugambye kye bayita foreign committee on foreign affairs w'eggwanga erya United States of America. Kakati njagala okutegeeza ye yavuddeyo n'ebigambo ebyo nange nezijja mbere nga mbikuwa emirundi mingi nnyo azzenga ayina ebigambo byayogera nabikuwaddeko nyinza obutasobola kubiddamu kubanga ebyo nkakasa obadde ogenda mu maaso n'okubeera ng'obiwulira kyokka mukadde ke kamu ate ng'ayogerezeganyako n'ekye bayita NUP Kenya chapter. Kakati awo wetuvaawo nenkutwala mpola mpola nga bwetugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusako buli kimu kyengenze mu maaso n'okuba nga nkuleetera eno era gye yasisinkanidde abamu ku bantu abalwanirizi b'eddembe okwetolola ensi eno era nga bano nabo bagenze maaso n'okuba nga babadde nga bamufollowinga. Yagenze ku mukutu gwe n'agamba caught up with my old friends and legendary boxers back in the 90s and the early 2000s in our sweet old Kololo High School. Bano boolaba awo yasomako nabo ku ssomero lye bayita Kololo High School era
omu kwabo kwegamba basinga obungi ku bano baali bakubi ba bikonde naye kakati wenjogerera ebyo ebigambo nga bikyagenda maaso n'okuba nga bitambula. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali mu ggwanga lya United States of America ali mu kusisinkana ebikonge n'abantu ab'enjawulo. Benkakasanze naawe nti maaso awo ojja kukiraba butya bwe babadde ab'omugaso naddala ensonga zino engeri gye zibadde zitambulamu. Kyokka ng'ate bongera okuteeka threat eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni olw'ensisinkano ez'enjawulo zagenda maaso n'okuba ng'akola. Naye nga bwe nkugambye nti buli lwasisinkana era buli lwasigala mu kye bayita buli lwasigala ku ttaka ly'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni oba gavumenti ya Uganda gy'etasobola kutuuka, njagala okutegeeza obunkenke bugenda maaso n'okweyongera eri basajja bakulu bano. Kakati njagala nnyo okuteeka ebigambo bya Shama abangi gwe mumanyi mu nsonga za foreign policy. Mba njagala nnyo okuleeta ebigambo bye mu mboozi zino olw'ensonga kasitanda banga bigattako ku ebyo bye nkugambye era nga bigattira ddala nga bicontributinga ku mboozi eno okusobola okuyongera ogitegeera obulungi. Mbikuleetera ebigambo ebyo ne tuba nga tutambula ffenna. Kakati ne mu katambi kano njagala nkuwa ebigambo bye byongereze ku ekyo kye nkuwadde era kye nkulaze mu nsonga ze zimu. Wabula nga sinagenda eyo ngenda kusooka mbeeka abantu benneebaza naddala mu abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe obw'enjawulo nammwe abakola emirimu egy'enjawulo mu background okusobola okulaba nga tubawa empeereza ennungi ennyo. Neebaza mami wange Mama London webale kubanga gy'oli, Mami Joy webale kubanga gy'oli, Katonda abeere ng'akukuuma. Neebaza mami wange Mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga obeerangako ate n'okujjanga n'oteekako obubaka ku mikutu nga gino nkwebaza. Neebaza baganda bange mwenna abasinziira ne bannyinaze abali awo mu Middle East mwebale kubangawo nnyo mwe musinga okuteeka obubaka ku mikutu gino kubanga obubaka obwo kwe tusinziira. Kakati waliwo abatonotono Shamia Nasozi webale kubanga gy'oli, Kure Joshua webale kubanga gy'oli, bangi nnyo sobola kuba malayo wano ate nga tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusako ensonga bwe zino okutandika. Nsooke nkuwe ebigambo bya Shama ku nsonga ze zimu ze mbadde ngenda mu maaso n'okubanga nkutegeezaako. Then oluvannyuma lw'ebigambo bino tugenda kukomawo tuddemu tubeere nga tukutuusako ensonga zino era obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'otegeera bulungi nnyo ebintu nga bwe bitambula. Wuliriza ebigambo by'omukulu wa foreign policy then nze nga bwe nzija ogenda mu maaso n'okuba nga nkutuusaako ebirala. Wuliriza. Kati oba kino kigenda kulekawa NRM kigenda balekawa essaawa eno we tuli. Essaawa eno omuntu yekka agenda okutuukako mu promised land nga wa NRM ye muntu agenda okutandika kati okukuba ebirayiro n'okukuba omubala gwa people power our power kubanga ekituufu kiri nti omusajja abalimu nga ntono. Kankiddamu okwekaza mwekaze nabagamba nti ekintu ekibataasa bakiyita dialogue. Okitegeera kye kibataasa naye a meaningful dialogue so sewe mwe gye mwagala okukola ki mwe gye mwagala okuleeta. Ekituufu kiri nti power shifted yavudde ku His Excellency wamwe gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni owamwe His Excellency wamwe migadda ku His Excellency waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. He who wins foreign policy is the president. Nkiddamu awangula foreign policy yabeera president. Ekyo temwerimba kubanga ki nakugamba nti abantu bano ne ba president ba Africa bemulaba tebatufugira mu ndagaano zaabwe batufugira mu ndagaano z'abazungu. Museveni siteye ku bukulembeze obwaliko atufugira ku gundi ku ndagaano z'abazungu bonna batufugira ku ndagaano z'abazungu. Buli president gwolaba ng'atagwa ku gundi ey'abataano ng'atagwa ku gundi y'abataano atufugira ku ndagaano y'abazungu. Lwaki nkugamba ekintu kino? Njagala otunuulye ku bana abataano bano abagamba nti faakalute katujjaako. Wali olabyeko kyenje ewaabwe? Wali ogirabyeko? Oba wali owuliddeko nti no ku toopu waliyo omuntu ajja n'abanyeenya n'agamba kakati mwe muveeko? Wali obawuliddeko? Tebaliiyo. Naye bano bo bakyusa kubanga olwa poliisi yaabwe yeeyo. Kati bano bonna batufugira mu ndagaano zaaki? Mu ndagaano z'abazungu. Naye ate endagaano z'abazungu bano ekisinga nti bano bakapitalist baali b'amaanyi nnyo ne badominating ensi nti otunuulya colonialism otunuulya colonial eras ozitunuulira era olabira ddala nga bakapitalist bano baali b'amaanyi balina colonies nnyingi. Kati b'endagaano yaabwe bwetyo weekola okitegeera bwetyo weekola. Kati eri ya survival for fittest yo tejja kutukola. Era njagala otunuulye ensi nga zi Belarusi ensi ezisingamu obwadnakyemalira ziri under communism the Soviet states ezisingamu obwadnakyemalira kubanga ki bo bateekawo ekintu kya survival for the fittest. Omuntu mba mumukoye mumulwanyise mumuwambe. That is it. Era ne Putin
Putin tebabalimba nti wagenda kujja president nga wakalulu ajje ku Vladimir Putin tebabalimba communist party ya China tebakulimba nti wagenda kujja akalulu kamujjeko tebabalimba either mulinde okufa kwe then council y'aba communist era still etule baleete omulala gwe baagala babakala katebwe batyo okitegera ne Russia wekityo wekiri naye tebabalimba nti mugenda kulaba yo kalulu akali free and fair mukalete president ajje ku Vladimir Putin ebyo mumulimba. That is the shaping y'abano policy we yagikola kakati olunako olwaleero bantu luli batugamba nti Capitol Hill ate ebyo yaliyo simanyi yalimba tatulanga Adonia Ayebale no Adonia Ayebale ngenda kuzino tokyayogera nakula nga Jeffrey Smith akuttira migwa nakugamba nti mwalonda bubi Adonia Ayebale yasinga amagezi mu NRM yensonga lwaki ye ambassador wa Uganda ku United Nations kati bamulaba nti yasinga amagezi mu NRM Jeffrey Smith amutta katunda yo ngenda gibakolera nakugamba kubuli ekikwatagana ku foreign policies gwe munansi I have to keep you updated kwanga nakugamba the foreign policy ye determining a domestic policy kidamu omuzungu wasalawo nti omuntu aveeko ojja kuvaako bakugambye mu kapalagulafu akasembeyo nti Robert Kyagulanyi Sentamu Robert ebintu byaliko the guiding policies za foreign policy ya America ku Uganda kitegeeza nti Museveni yabivaako dda kakati najja ne nkugamba nti omwami ono awali we bashepingira foreign policy awo wennyini wali aye nno ono musajja era banange ono musajja muzibu nyeri NRM kidamu ono musajja kiroto kya ntiisa eri NRM olaba omusajja oyo Museveni we yagendanga mu abantu yabeeranga yeekwese nga bamukweka bukwesi nga tebagala kumanya nti naagendayo no yatambuliyanga n'agenda e Bungereza eyo nga tebagala kumanya nti agendayo kyova olaba omwami oyo mu nsiko yakolanga zi alliances ne banne bakayiira baani naye ng'aziyamu olukwe lwaki kubanga ali akimanyi nti yatuuka eri ku toopu kati nga ye akimanyi talina maanyi gamala kusobola kulwana lutalo lwa mu nsiko kujja kuluwangula naye ali ku muntu gwe bayita one man army kati omuzungu afunye one man army akakasizza ensi omusajja akugambye nti omusajja ensi gwe singa okuwulirira mu Kyagulanyi international ono ali international ebyo mwatugamba musimanyi Kizza Besigye yasinze okunyenya Museveni kudiruki onye okay Kizza Besigye yasinze okunyenya Museveni onanyenyeza buli dictator wali statement hiyo si yange ate si ye yabiye posting ndo manyi mugamba ate president waffe waswaga buli wayambala obusuuti nanyuma nga mugamba ate kamalala na kati nyera nange we bati bangamba ati minister ka foreign affairs keraga bichi okige ki lwaki muntu ogerako yenze shama nakugamba muzino police endikabaka kidamu bwa infinite class just walwabuzi kujja mu class kusoma kutegeera ofugotwa kiva mbade ne stress ne mubera ne frustration ne pressure nakugamba olunako ono omusajja yayingiza foreign policy mu revolution ya Uganda we nategera nti ono omusajja ye mutuufu yone nyini agenda okututuusa ku promised land je baita New Uganda and we are getting there. Museveni talina kyali kidamu talina kyali kati agenda kubeerawo ku mase ya Kyagulanyi America mugambye ono nakugambye nti omwami oyo gyali ali mu kutereza foreign policy ya America ku Uganda noza katujja genda nga tukkiriza mpola Manina kugamba nti nze ebintu ebimu sometimes saga nnyo kulekana bafuna kirasi ya P2B asalawo ku challenging nga naye temuswala just nze temuswalako gwe no challenging omuntu nga ever kubisa gwokutte nenga ole bamuwa infinite class tweyongereyo nakugamba eno class yabamanyi bwo yagala ziri gende eri naawe tetulina kya kukolera naye nakugamba eno yabamanyi okitegedde ekintu ekyo nakugambye eti omwami ono ali mu kutereza foreign policy yaki ya America ku Uganda omwami ono kye yakola foreign policy eyo yagimenya Museveni ebirabyo nabyo nasibimanyi ne olunaku lwe yakeera ku macha nakwata Uganda n'agiteeka mu kabinja ka BRICS olunaku lwe yamenya endagaano ya America ku Uganda okuyingiza Uganda mu BRICS eno teyakera ku macha n'agamba kakati nange nyingidde BRICS waliwo endagaano zibasayininga n'abaki n'aba communist abo abakomunisite bana abarasha n'abachina kati kyopola bakwata ebirombe kati abiteeka mikono eja China lwe endagaano eyo gye basayininga etwata Uganda n'egiteeka mu BRICS kati noona ajja the next president the next government ejja nabo balina okukwata endagaano zino ezigenda ate okusazaamu ziri kubanga eri already system tuba tugiye tugenda kuyiwa system yonna tetugenda kukyusa governance. It is not about governance. We are going to overthrow the system. Tugenda kujjawo system yonna kati system n'endagaano ezo zebeereko ze z'amankwetu kubanga endagaano zino lwaki mu America ono buli kintu kye batuuseeko oba buli His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert watuukawo nga bakupostingira olowooza lwaki bakola ekintu ekyo nakugamba nti abantu bano babeera bakola ebintu byabwe lwaki era nze njagala nnyo abakapitalisiti bano ebintu byabwe babeera babikola bibeera mu kamera
kati buli muntu gwasisinkana era bakugamba nti ono gwasisinkanye atula kakiiko ka finance kakati bajje waneno nga tulina okugoba China eno tukigobe mu golodi wa Uganda okusobola okutereza dola otegera bajja kuja n'ebifaananyi no evidence bagiteekawo naye kakati ono bana ba communist bano babbi bubbi Uganda eno nga bagiteeka mu BRICS tetwamanya otegera bagoba ebintu byabwe ne babigoba bamala okubigoba batugamba ku last nti mu Uganda muyingidde BRICS ne twebuuza meeting zituddengawa eza Uganda ogiteeka mu BRICS otegera ne tubuuza endagaano mwasayininga kuki biki bagenda okutwala mu BRICS only that nti mwayina minister of foreign affairs ebintu bino ng'abitegera najja n'abikunyonyola n'akugamba nti ono atunze golodi waffe yes era kati mubiraba babagoba mu birombe nakugamba nze nja kukusomesa wano nti bijja bikutuukeko ng'obulidde okolaki ng'obulidde okimanyi gwe just keep it here nakugamba sharinga buli video gye tugenda okuno numbers zirinnya yes naye speed tuongeremuko nabwo atwetaga milioni 2 ez'abana Uganda kweno page kwerenda atwagalayo milioni 1 yes then tutabenga tutambuza ki foreign policy bulungi nyo ne Uganda yafu okuterera nakugamba eno bagita civics bino toina ogenda kubisanga walala kubanga mbikusomesa ate no mala no biraba then kati goina kwesunako nogamba we got you as I got you my subscribers so kati aba communist bane babira bakola ebintu byabwe bibera mu nzikiza yina jana akugamba nti gwe katwatadde mu BRICS no mubuuza otadde mu BRICS ku diruki ku nsonga ki twakusabako BRICS yo otegera bakukuta bukukusi ne mukeera kumacha ng'omuyaya wadde ekirombe kya golodi wajiwadde wagagayi Busia ekyasinziza deposit ennene mu nsi yonna nkiddamu deposit ekyasinza obunene mu nsi yonna gold deposit ekyasinza obunene mu nsi yonna Busia omuyaye ne bukeera kumacha nga yekubya bifaananyi na Bachina ne tumubuuza tamuze zibadde mu ndagaano eyo ng'owaayo golodi oyo tamuzi ki kyovula buno Obuchina buli America wajja babukwata nga babukasukeeri lwaki endagaano zaabo ze bukola za kifere nakugaba buno bukyali bubbi oshegera buno n'Oburasha bubbi kati bukola endagaano nga za kifere kyovula batebaziteeka mu public domain for public review ensi ezimanye n'eddiru zaabo ezisinga zolaba ze bukola teziyita na mu parliament no please sije ziyita kubanga ki bote bagira bote bafaayo bakugamba balina nani interference policy gye balina nti gwe begwangayo fetukuwe sente obozi baddiza obozi twala gwamanyi nawe bakeera ku macha ne bakwefuulira we bakeera ku macha ne bakugamba kakati tugenda kusamba katofaali ako bo bagenda bugenzi kyekiri e Rwanda si kyekyo okyegedde si kyekiri e Rwanda Paul Kagame wabachina balabye nga atuse ku age bamugambye tetugenda nawe mukulu kati gwe temaffe katese ne Felix Sekedi yenkola yaba capital yenkola yaba communist bwetyo bwekola kati endagaano zinono za sayininga kati zimuwa pasho zibawa pasho gold okutubba bano kati wetukeera ku macha ne tubafubutula wabajagamba mugenda tuwaye percentage kino tubagamba kakati mwe mugenda kukolera wana 10% yokkaje mugenda kola ngapa kati tetulina buzibu fa China tulina buzibu katukole nammwe olife twali just tufunayo bufunyi ne kati ona akulaga nti alina okukwata ebintu by'ensi yonna abiwa aba China for his survival okitegeera that is the difference bino ebifaananyi aba capitalist bano bimulaba bikuba ne babipostinga nti era ali ku Capitol Hill era sinkanye ono bwati naffe tusiimye finally bakugambye nti eno gundi guide point ya foreign policy ya United States of America ku Uganda ani His Excellency Kyagulanyi nakugambye ali mu gitereza ali mu kutereza foreign policy Museveni gyabadde ayononedde ebbanga check that video kweri kuno okitegeera kweri kuno video eyo ngamba gamba nti awali ali mu kutereza ndagaano eyo pakati nabo bakugambye nti ekyo kyennyini nyitegeeza ki in line kati mukyalina kye mutugamba bakulu mwe ebyo bye mwesaagasaaga ebyo musaagasaaga ebyo bye mweta dialogue ebyo dialogue bye mwogerera mu ngero mugenda keera ku makya mutandika okwegayirira ebyo dialogue muzogerera kati mu ngero okuva eri mu 2025 mbagamba nti ekintu ekibawonya dialogue ne mwefuula nti ate muziraba temubiwulira kati essaawa eno mwogera dialogue ne dialogue muzogerera mu ngero muzogerere mu ngero mugenda kutuuka muveeyo mu light nga mwetaaga dialogue ataagaano gibawa mutegere ekintu ekyo ebyo bye mwefumba mugenda keera ku makya nga mwetaaga dialogue mu light mujje mugyesabire abagambe sigenda gibawa mutegera tajja kugibawa ate nga time yamwe baweddeko abagambe twagala muveeko tuddeyo mu kalulu ate nga temulina option nga mugenda gendayo kubanga waneno kigenda kubayambako okusetinga terms ze mugenda okugira amnesty eno mugifunye mutya banansi babayambe batyo kutabeera ku busungu kubanga nakugamba nti omuntu ono omucapitalist yali azimba policy eno nga ya busungu always afuna omuntu asobola okukakkanya obusungu
kubanga ye police ye yakuteesa yensonga lwaki egenda mu kalulu okigere ekintu ekyo kati akimanyi nti ono wabazze ku ntebe ng'omwami ono akkiriza agonze n'agamba okay kat respecting eddoboozi ly'abantu kye ligamba nti His Excellency Kyagulanyi asobola okubatuulako n'abakkakkanya n'abagamba let us not revenge ensi egende mu maaso osegera bano bo kye balina they create the problem then they get the problem solver si be bagisolovinga nedda bakuteekawo gwe n'okuliyetinga ebizibu byo nga bamaakinga n'onyiiza abantu naye bo always ekintu kye babeera tageti yaabwe kunoonya problem solver ku mulembe gwa Museveni ng'ajja tebalina problem solver tebamulina kubanga Museveni bannansi baali tebamwagala ati kyova olaba yajja ne banne bakayiira najja nabo bano bakayiira baali ba problem solver wabula baali tebamiitinga world order yakolaki eyaliwo nga tebagimiitinga okigira yensonga lwaki ono yajja nga yamiitinga world order era nga nabo bali mabega gani gono ate ono yali abimanyi kubanga ono okuva mu gavumenti esooka omwami oyo mwali kati bano bakayiira abaana abato bo baali tebabitegeera bulungi bo baali just balina busungu bwakukyusa nsi bina bapipopa bye mulina ate tebalina Shama Biden Shama teyaliyo ne Shama media teyaliyo okubagamba nti nedda according to the policy tulina kukola website ne wadde mukutte mundu tugende mu capitalist bano tuogere nabo tulabe ekintu nga kikolaki nga kiterera kati bo balwana nga bakimanyi they have the numbers they have the money power to take on the government ate nga bali basobola okukikola okigera bali basobola gitwala wabula bo pulani zaabwe foreign policy eno tebagiteekanga mu yensonga lwaki ono omuyayi yajja n'abakuba bu n'akibatwalako kubanga ono yabeeranga Bungereza ng'abeera Sweden kwe kuleeta ne BBC ekyo kikunnyonnyola ye yaleeta BBC mu lutalo lwe yalwanira BBC yali ku side era gye yali ayinayo kalwaki yagenda mu capitalist olunaku olwaliro ng'olaba Kyagulanyi alina CNN alina Al Jazeera alina France 24 alina BBC alina zichano zonna zetutage ng'ababite tunajja aba social media weda amazo kukuba international kati muno bu media bwe Uganda buno naffe tuweesobolera buno kati obulete ku gundi kati muno baweredeko bano ba propagandist kakati dialogue Kyagulanyi kyabadde kikyamunyo obutakkiriza dialogue bakulu mujja kubyogera ffe tubagamba twagala government teri kutunnyonnyola twagala kutunnyonnyola twagala government nkiddamu twagala government tugenda kugifuna kubanga tumanyiyo gye bagigabira hey tumanyi ani agaba government tumumanyi kyobolaba ono omuyaye emyaka gyonna abadde alwana ng'akulaga nti teri muntu n'omu alina kusapeesingawo wesita kyayagala kwogerako linnya teri alina kumuyitako kubanga ki senga anajja n'ayitawo bw'ati aba awedde kati n'akulaga nti omuntu alina okumuggyako alina kubeera w'amagye wabula wojja mu poliisi ey'omumerika olunaku olwaliro gye bakugambye nti His Excellency Kyagulanyi yakoze ebyo bigira poliisi ya America ku Uganda nga creating ekintu nga tekimiitinga na poliisi eri kubanga senga wabadde waraisinzeyo munnamagye yenna najja n'achallenginga gavumenti eno n'emmundu America abadde tagenda kulonzalonza abadde ajja zisitula bajje babawuttule kati kyokola naffe we twajja abaali babitegedde ba civilian omwami ono yagezangako nnyo tufuula ab'amagye tulina obukofiira bwa people power bw'amagye ebyambalo bya people power by'amagye buli kimu n'akibrandinga nti kyamagye kino ekintu gwe wano mu Uganda yali akuteeka mu fiya otye wabula eri international ng'ekifaananyi kyagezaako tulaga nti bano tebamiitinga democratic principle yamwe gye mukola gye mugamba nti gavumenti erina kugenda nakalulu kati ye nga weerungiya nti okay wadde muŋŋamba ndi dictator naye nnondebwa okitegera yenga kyekifaananyi kyeyeesiiga naye nga gwe munnansi yakuteekamu nti gwe alina omujjako alina kubeera waki w'amagye kati naawe n'akuleetera bakano nti kakati leero Kano Kizza Besigye azze n'akuleetera bameja jeno biralo bazze jeno biralo in fact bameja jeno Gwigore Mugisha Muntu bazze ne tugamba leero noto awedde ne bakuleetera baani basejjusa bajeno ne bayingirawo ne bakuleetera bano ono kachali kana kalala ke kani kana akasembiyo kutusiriwaza kano ka atlas kaze eno ne kesi mauna NRM kaina ne kifaananyi kine kipate kyako abereyo kololo okitegera ne babukuleetera wonna ne bakuteekawo bu tugamba leero ke bafunye ba generals awedde kumbe omuyaya atusiba kiwani nakugambye ono omusajja atumanipulatinze in fact manipulatinze ffe azanyidde ku mitwe gy'abakitaffe oyo azanyidde ku mitwe gy'abakitaffe kati bano abamagye we bajjanga bo nga ba identifying abantu abagala enkyukakyuka be bani abatagala gavumenti eno bebawaayo eri ekiro ne batweta bi operation Wembule ne batta abantu bakugamba nti Wembule ezze tumamalawo buzzi bwa misango
ne batta abantu operation Wembule. Kumbe an opposition already better identifying zedda bani abatagala government na bali ready and willing to fight. Kati an opposition yamaloba identifying nga bakuba nga batta. Kati nga bakuletera kalangala action plan bakuba abantu nga batta. Ochekira nga batta bannansi lwaki sinti lwakubanga mwagala kwata gundi olokubanga mwagala kukyusa ku government ngo chikola lwe rutalo Jeffrey Smith lwalimu ne Adonia Ayebale ngenda dubaletera wano tulina dugira ko don't miss our next video tojimissinga nkulage nti bana abantu bano babaddenga batufugira mu kutusiriwaza ebbanga lyonna lye batufuze babaddenga bakolaki babaddenga batufugira oshegera yo already akutereddemu nti mundu yeino mujjako kati mukutta abantu abeera ne justification kati bajazibalanga crimes against humanity no please kubanga already ataddewo ekifaananyi kibano bamukwata mundu okitegera ezo nazona zigundi operation Wembule kwalinganga ku identifying abantu batakwatagana government abagala change mu nsi yaabwe okitegera kati yena jana agamba ati muno bubbi bwa mundu embeera yonna yonna ebaddewo for the past 40 years that has been a movie staged by themselves bano ebaddenga bakuliyetinga obuzi bw'emisango bonna mbadde mulaba mu Uganda buli created by the system itself because that is how systems survive under dictatorships. I challenge them. Nakugamba nze ebintu byenjogera. Yes. Njagala nnyo challenge naye akyambuze emyaka gye naakamala kuno. Ensi ze mulaba zitabanguse. Ebiseera ebisinga bicreatingwa government yennyini. Ekigenda maaso mu Haiti kyali created by the government itself. Yakicreatinga. Nti baatuuka ku age nga bannansi tebakyabaagala bannansi baagala change koje kakati katwakulyetingemu embeera wabula ate ne opposition leader yaliyo Biden nga yeefudde nti abana abazungu sibeetaaga babbi kobo wogambye kale katukute tojja kikwata bannansi ba Haiti nga bakoye government ne bakulyetinga zi gangs ezo nga nono naye abalaga ntagenda kukwatagana paka wewazireyo ono n'agamba okay mujje tulabe kyovula kati America yali mukutereeza emirembe mu Haiti okitegeera mu Haiti kati ne bano webabikola najja natta abantu nga identifies kubanga already abeera yeekwese nti abantu b'enjigga bamundu bamukwata mundu babbiba mundu naye nga ali ku crimes against humanity ataba opponents nga kyali mukola kati muntu yenna kubanga akyo nti senga ba opponent bano bajja nakola ki bagenda ku meeting bagenda kumanya ekituufu okigere ekintu ekyo kyokola mu Uganda wano politics asinga mujudde mbaloya lwaki lawyer ono yabeera close kumanya police zino bebe beyita na land friends mu bubbi babbi abo baloya abo babbi okigera mu land friends mu bubbi kati bo babeera close to the police babeera close mu kumanya police zino kati okola abakwata n'abateeka mu parliament n'abagamba kakati mwegabira omusala gwe mwagala kasita Uganda ngagganyo this is not even a quarter not even a sentence funema mu parliament temulaba nti nyingi it is not even a quarter ku bugaga Uganda bwetuddeko sente zonna zisasula aba government it is not even a quarter ku byobugagga bya Uganda bana basajja sente ze batubye just imagine ensi ngayimirizaawo ensi 5 zisoba mu 5 lwade yimiridde kuffe entalo zaabwe zibatinkudde Congo ziri kuffe ku sente zituweebwa South Sudan beebo bo bennyini balina investments ebweru just imagine obwo obugagga bonna kati gowaleko nombaka wa parliament najja nasiriwaza bannansi nga weegiri ekisanja kyo kigwako ne bakasuka ebweru ne bakosa ne bakasuka ebweru ne baleeta abala bakulaga nti change egenda mu maaso naye change ebeera mu parliament yokka naye ngera ne mu parliament mulimu akabinja akatafuluma paka people power yaze ne bagamba mmwe tugenda kuluma n'ogwagulu tubasikeyo oshegera wadde babadde mu fisadi naye nga balina okuwanika ababbi bano beebo abafominze ebibiina beebo bwe bubinja obubaddengawo okusiriwaza bannansi okitegera ekintu ekyo that is how they survive kakati omugezi mu bagezi ajja wano we tuli America ekugambye ono kyakola kikyo kyennyini naye nga gwe bakuteekamu ekintu mutwe nti magye ge galina okujja ku gavumenti kati ndowooza mukirabye ono omusajja ebbanga lyabadde nga atuluddiisa eno polisi tekwatagana na magye era ffe n'ekyatututteeyo tugamba amagye gaali mu kalulu it was a military operation naye nga ye yali akulaga nti military operation yesobola okukyusa gavumenti kye yali akulaga okitegeera kyali akulaga nti military operation yekyusa government fe saawa eno tumukutte embadiya lwa military operation eyo yali omukaluka 2026 okategedde kati tugenda mu ne Uganda America ekugambye ono gwe twanoonyanga gwe twalindanga yes please kakati twegweko
for God and my country Uganda. Wabula towerabira okusubscribinga n'okusharinga tulabe nga tubuusa bannayuganda bangi kubanga bakugamba nti a true liberation starts with your mindset. Once you set your minds from slavery n'ogwamu ekintu kye bayita mental slavery teri muntu agenda ku enslaving. N'obusungu bwe muli naye mujja kutandika kunyirira nga Professor Shama Wagira abasomesa ng'omusomesa wamwe kubanga ki Uganda egenda kukyuka. Nze sina stress ya Uganda, it is just a matter of time. Lwaki kubanga ogamba nti bana ba capitalist balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe, so siggwe nga w'obyagala. Kino kye kugamba nti revolution zino zo zibeera timeless, togenda giwabudde kubanga ki ba capitalist bano bakola ekintu ku pace yawe, how urgent it is. Okitegera Kongo basafari nze emyaka 3 ne okuva Kyagulanyi lwe yajja wano bamaliriza Kongo neeterera tegenda kuddamu teri muntu agenda kuddamu kugitabangula because they are the one who created these beasts. Na kugamba he who creates a beast knows how to destroy this beast. Wetuli so twegweko in the next video. Keep it Shama Fat D3 Media for God and my country Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.